Ababodaboda abasoba mu 200 bakedde ku kitebe ky'ekitongole ekigatta amakampuni ga Insuwa mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority kisangibwa e Wandegeya okusomesebwa ku migaso egiri mu Insuwa n'engeri gye bayinza okuliyirirwamu singa baba bafunye obubenje. Babuuzizza ebibuuzo eby'enjawulo era ne basaba basookenga kusomesebwa ku Insuwa ze babawa okusinga okuzibateekako ate nga bwe batuuka okusasulwa ne babakaluubiriza. Ogenda abatunda insurance ubanga bulanga bintu mubuka akwabuyise de wezi nakwa mutwala takuludde mugaso ki. Akulira ekitongole kino Ibrahim Kaduna Birubega wano wasizidde n'asaba gavumenti okuggyayo ensimbi eziggyibwa ku bantu abafunye obubenje ku makubo eza lipoota ya poliisi $800. Okusaba gavumenti erowooze okuggyawo ssente ezo ez'okusasulira poliisi report oba okuzikendeereza ddala zijje ku ssente omuntu wa bulijjo z'asobola. Agamba nti zino oluusi ziremesa n'abantu okuliyirirwa kampuni za Insuwa singa ziba zibasabya lipoota ya poliisi. Akubiriza ne baddereeva ba bodaboda okufuna driving permits n'ebiwandiiko ebirala ebibasobozesa okukola emirimu gyabwe kuba bikulu nnyo bwe baba baakuliyirirwa. Okusaba nti nno bonna buli muntu okujja okuvuga bodaboda oba emmotoka ku luguudo abeere ne driving permit. Ku kya Insuwa abasabye okugula enkola za Insuwa enneneko okusinga ku third party nga lwe bajja okufunamu naddala nga bafunye obubenje. Alice Mabara omu ku basomeseza ategeezezza nti kyekiseera aba bodaboda okugenda n'omulembe kuba omulimu gwe bakola gwa bunkenke. Naye ensi ekyuka oyinza okuba mu kizibu ne weesanga nga gwe wekka gw'olina okukyejjamu. Bo abakampuni leeta kuno pikipiki z'ekika kya bajaji bagaba pikipiki eri abantu abeetabe mu kazannyo kaabwe akagenda okumala ennaku 10. Mu kazannyo kano abantu bonna abaagula pikipiki z'ekika kya bajaji baweebwa omukisa okwenjigirira mu kalulu kano nga buli luvannyuma lwa ssabbiiti 2 babeera bagaba pikipiki. Netaba mu kalulu n'empangula ppiki nali ndyawo okulwokusatu nga bankubidde nti empangudde ppiki. Akazannyo kano kakoma mu mwezi gwa 10 era nga pikipiki ezigabiddwa bannamukisa zibaweereddwa mu Ndeeba era nga n'omukolo gwetabyeko abakungu ab'enjawulo okuli Abdu Kanyike ne Robert Opobo. Baliko n'ekika ky'ekidduka ekipya kye batongozza eky'emipiira 3 nga kyakweyambisibwa ku basaabaze ebyamaguzi. Oba nti tolina abaana katugeza okutwala ku ssomero osobola okubatwala omulundi ogumu era n'osigaza ne bokisaayo n'oddayo n'okola bodabodayo. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukere TV 1.